Omubonyi omulungi owamuntu w'abantu media ikiriza ntwala omukisa guno okulamusaako n'ekiramuso eky'omuwendo nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ate abendikiriza eyindi mukama yeebazibwe. Akaire kano nenda okutegeeza nti nkyaziiza bannamawulire. Abannamawulire bano benkyaziiza era n'abamu ku ababeesimbyewo ku bifo ebitali bya nsambo ndala tujja kuba nga tuwayaku ku nsonga ezigemagana n'eiwanga. Akalulu katambula katya olunaku olw'eiggulo lwabairewo okwiramu okulonda mu bifo ebitali bya nsambo ndala enamayingo baizeemu enamutumba bairamu mu isaza ery'e Bukono iganga babe mu Kigulu South Buyende boona bairamu balonda era ebyaviiremu ng'abannamawulire baidde akuba mu tooki babakobere biki ebyakaviiremu byabaye basuubira obabbe. Nze ninza Bakari Bwogere muntu w'abantu owaine kansabe mukama wange alamuse okubaliitibwa. Neyanziza ino mwana Bakari Bwogere muntu w'abantu nze nize Milton Baraza ndi muzaale wa Kasoko Nkalu eggolo za Kasoko Sabukawunte disitulikiti ey'Ekaliro. Ndi mukozi wa radio NBS era nga nize akuliza ekitongole ky'amawulire ku radio era nga nesimbyewo wa district councilor eggolozo ly'e Kasoko Sabukawunte era nga nize flaga bearer wa ekibiina ki NRM Kasoko. Neyanze Bakari manya nze Sherina Namaziira nga nkola ne radio eya Busoga One Radio mu lwa Busoga ng'era nze candidate ow'ekibiina ki National Resistance Movement era nga nze mbakwatidde akaadi mu kifo kya district councilor LC5 district. Kale neyanze n'omuganda wange Abubakari Bwogere muntu w'abantu n'ababonyi baife abantu w'abantu media mwena bali kujja mesi n'okuba ate nga mukugoberera amaina n'eddoboozi nze atyama ekikungu omuluuta balonde mu Jowero. Ndi musaada munnamawulire era ndi musaada munnabyabufuzi. Nkola ni radio Busoga Royal 88.6 ondi ku Mwoyo mu kibuga eky'Idinda. Ate ndi mu Lwokaano nesimbye okuba state councilor oba elected councilor Jinja Northern Division ku lukiiko olukulu lwa Jinja City okuba ate nga nkiikira abantu okuva mu magombolola 3 okuli Bugembe, Budondo ni Mafubira. Eyo ni Jinja Northern Division. Lidire ku Banamunigina ndikolesa akabonero ka kitabo lidireku nasooka n'aba mu Lwokaano lw'akamyufu aka NRM ayina amala n'avaamu nakobanja kwida ku Banamunigina olw'ebyo ebyali bitandise okubonekera mu kamyufu tyava mu kibiina ayina ava mu ki Lwokaano lw'akamyufu. Kale nizaali wano olunaku olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Nze Hajati Amina Mirembe nkola n'ekitongole eky'amawulire ekya 9 akatoneze mukaaga Busoga One omwoyo gwa Busoga. Ate naakola ne Mama TV. Nze kansala akiikirira omuluka ogw'Emafubira saawa eno ebyalo 8 ogwaganibwa mu Northern Division naidda mu kamyufu nkani primaries eda NRM ayo okusinziira ebyavaamu tibyali birungi aye ng'ekigo ekirala bikyalobera mwana kwetengerera n'owekisesemera atakutemyawo muyagigwe nakuba nti abantu bankubaatira ku independent era naize ku independent ndi ku radio nga bwendwira emyaka emingi nga nkola ku radio nankubya ati okutabuzaabuzibwa edda n'akabonero ka radio era saa eno ninze Mirembe Amina owa radio. Nimusanga bino baneeka bali kutubona okutugwa ngenda okusiima mwena bakutubona mukutu bino nimukubaiko kubanga tukyaziza kubonaolwaleero nye abannamawulire okuba n'ensonga eneekusobola okuba nga namuna ali kutubona gaate n'agamba ninze Dennis Bazira ate era ninze Kaduba ndi mupakasi radio 9
n'ebiruubirirwa bingi byosobola okuba mu kituusa gayita abakulembeze abato ab'enkyo ensaba mubeeyo ku mugoberere gakuba nga twogera ku nsonga kamaala eyanziize nabo abakola obendi nabo olunaku olwaleero ndi wa mukisa oti naalibwa ensolo ava munda yaira munda kantandiike n'atyama ekikungu atyama ekikungu okubya oti waida mukamyufu walengezayo wamanya nti bitakuba birungi wabivaamu naavaayo tyayenda kuba mu mazzi g'abandi ge bali mu lunaku olwaleero abajja mu kamyufu byadema batambulira bulungi nga saawa eno bologa n'abandi batuuse n'okwenda okulumuka mu kibiina nze nabo batenda alumuka mu kibiina leka kisigalemu ayendirire kuwaana munigina akabonero ndikolesa ka kitabo aye nga mu kusooka nali ndikwegwaniza akabonero akasaawa era posters nange nasooka okufulumya nali nteire ku saawa aye nali nina okujja ku lunaku olwasooka olwa nomination nsobola okufuna akabonero ako tyasobola looya wange yali alina okuntera ku stamp mpapula dange da nomination yali aza mu kaseera ako ng'alina kulira olunaku olwiraku so nja okutuuka ng'eri omuntu yena ndowooza yali alikwegwaniza akabonero n'akalala ng'akatwera akasaawa n'alonda akabonero ak'ekitabo kendikolesa mu lwokaano lwe tulimu. Ekitabo kitoolayuma ku luki eri abalonzi? Ekitabo akabonero kano nakalowooza ku luvainuma ino aye ate mu kukalowooza ku oluvainuma nabona nga Katonda eri ekintu kiyandaga nga ekintu ekituufu kinali lina okulowooza ku kusooka kuba tulingira ekitabo sayino mu iwanga lya Uganda abantu abasinga obungi bali we bali olw'ekitabo nti ekitabo kino kibayambye okutuuka ku bintu eby'endawulo era kyova obona ebiseera ebisinga wendi kutambula nga nja mu bantu eyo mu Northern Division mu byalo eby'endawulo ndikubiriza abazaire okola ki okusomesa omwana. Okusomesa omwana ekitegeeza kuba mugayiga kuba na ssente eningi aye osobola okwekemba n'akatono ako koolina okwerekereza watwala omwana ku kisomero. Essaawa n'embeera gye tulitambuliramu Abanayuganda abasinga obungi baavu bazza ssente. Oyinza okwagaana olyakuba nti nze tindatwala mwana ku isomero olw'ensonga nti nzaki nzira ssente aye ate ngaife abandi abazaire baife baatutwala ku isomero twasoma twatuuka twatuuka watali wala ino aye nga tikuba nti baali bagayiga ino aye beewaayo beerekereza akatono ke baalina tulaga ebiseera eby'omu maiso ebitangaavu tube nga tutandikira awo nti saawa eno ekitabo buli woojja ekitabo kibali kulembeza saawa eno n'omuntu ali kusoloza ssente ku public toilet tawuni obanga olitooyawo olikolera ye tuli kujja aidakoba nti wasoma kupaka kusiniyafo osobola okwogera ku Luzungu osobola okuwandiikaku si ekitabo saawa eno kintu kikulu ino kyova navayo n'akabonero ak'ekitabo nga ndidi nti wentambuza omulanga ogw'okusomesa abaana tuyinza okukituusa ku bitundu ebyo byetuwangaaliramu twafuna abantu abeevu abasobola okuba ate nga abakyusa embeera yona yona eya Uganda. Bwebuwuunaku nti omulonzi n'akukonkona n'akaati anti wakabonero k'okozesa ka kitabo omwana azira bitabo mugala wange oba mutabani wange azira bitabo tokyagaane mu buzima era ekintu kyonna nakitandise kwira already nti twidye mu lwokaano twidye tulwakuba nti tulina ssente abantu abandi balowooza nti omuntu bw'ovayo weesowolayo okwida mu byobufuzi oba oli mugayiga no ife abandi tituli bagayiga but twidye okuba nga tuweereza abantu baife tikubaweereza nti tujja kubakolera buli kye beetaaga ekigemagana ku ssente aye twenda tutuuse eidoboozi lyaibwe wetasobola kola ki okuba nga lituuka. Nze nsuubiza abantu bange abajinya Northern Division nti mu buweddere bwange bwendiku nsobola okuba ne kyenkolawo bwe mba nga nsoboire kugulira mwana kitabo oba namugulira dazini y'ebitabo ekyo kye mba nsoboire okukola ki okola bwe mba nga nsoboire okumugulira dazini ya peeni kye mba nsoboire okukola ki okola. Niyinza obutasobola kusasulira mwana school fees ajje ku isomero kuba of course ze nalina obwetaavu ate ze nera nkalina mu isomero nkakola ki nkasoma ate nina nibensomesa kuba ndi muzeire aye bwe mba nga olwo omuzeire ankonkoine naaba nga nsoboire okumugulira dazini y'ebitabo nsaba abe nga asiima akatono akugema akoze eki kuba n'omulanga kulindi kutambuliraku tube nga tugemera walala tukyuse community yaife nga tubita okusomesa abaana.
kiyinga akalulu kayonooneka agazira ssente omuntu takuwa akalulu ekyo nkiyise okyetegekebwa ekintu ekyo era ebiseera ebisinga buli lwenfuna platform nga wakati olunaku olwaleero omuntu w'abantu media nja mumaiso n'okuba nga asomesa abantu oba abalonzi electorates nabategeeza nti saawa eno tuli kulonda bubi ino mu ggwanga lya Uganda ali lwaki tuli kulonda ng'obubi lwa nsonga ya ssente abantu bali kwidda nga bakula akalulu bajja baddemu okubeera gye tuli baddemu okukolera mbakuba nti omuntu yena ayita kwidda omuntu aba aidye gy'oli ayita kubawa ssente katugeze ali kwenda bukulembeze bw'anaatuuka mwamusookeza ku ssente ayita kutaamu ssente awo anamala otaamu ssente ayita kwira waka atyame ageme calculator atandika okola ki okugayitamu ssente ime kati asansaaniza mu kalulu tibwalina abangi abali ku level nga ya MP n'ebifo ebindi abandi betegekera akawumbi nga kalawa mu 1 billion yagitamu ki mu kalulu ayisooka obazeemu omuntu wanajja mu parliament ajja afuna ssente ime ka myaka 5 wanaaba nga ali kusasula omusaala n'alawe situnado ne miliyoni 2 geita emyaka 5 ajja bafuna ssente imeka era niwaaba agifuni olowooza yalina buvunaanyizibwa ki kati wanaaba yize yatandika okugeita ssente teyasansane mu kalulu n'okwokwere yatandika okubona nga yayonoona ssente de buli kaiza kabakake tajja kubakolera tajja kuwira kubakolera kuba ayina kwenda kuyizaawo ssente de mwena ayina kukyenda kwonoona yena yonoona muki so abalonzi basaba nti omuntu waiddeyo gye muli yabawa ssente amazima ssente mudirye kuba tibagwana okola ki mudirye omuntu waidde ssente de mukole ki mudirye bati ku nkomerero mulingirire omuntu aidye na birowoozo ki anaasobola okubakolera mu bukulembeze bwali ijjamu ali singa ewona akulembeza ssente donka tegyasigala nga tukulonda bubi nawe olibonera nti corruption yo esikaire ng'ekatambula mu maiso oba omukulu era okusinga okuba nga kukola ki kuluma abannayuganda aye nga nze mbakobye ndidye nga ndi muweddere but akatono ke tunaabanga nako etudde okuba nga tutambula nako bwemba nga ndidye ng'olina obwetaavu bwa mutwalo nga ndina 5,000 n'enkuwa 5,000 tutandikiraawo zeena otegeere nti 5,000 tensigaiza ku mutwalo era kuba nga tukola ki linamba ne famire yange ebe ng'etambula tweyanziza ino omukulu balonde mu Jowero atyama ekikungu kati gyeri Hajjati Amina wali mu kamyufu oli muna NRM mu bannamawulire abantu bebayigi kwegamba nga bw'omusala ekyokutoona omusaayi omumyufu gwa yero n'ogutoona ate waaba mwogezi wa kibiina aye akamyufu njankali kubuuza lwaki osazeewo okusuula okumenya amateeka g'ekibiina noyitakubwana maniko asooke nkubuuza akamyufu katambula katya akamyufu tikatambula bulungi nenda nkutegeeza kino nti ewange kyagira okuwera essaawa endala ekitundu nga balonze endala ekitundu ey'ekyo ekyalo ekyasembayo okulonda kyalonda essaawa 3:6 ng'ate ebitundu ebindi batandikanga na ssaawa 6 anti butimperaana akamyufu kano kyoba otegeere mukulu Abubakar ti era tulida kwesaasira bwemyufu kamukunaabo nze ndi mwogezi wa pate yange ate njenda ino nkaali kuvamu NRM aye tulina kyetweta NRM liini era kyatuyamba eno batuteerawo embeera eyo balabakuba nti ono waaba tasoboire atabeerawo irala akamyufu ng'okaali kulingirira kange zenka ebitundu ebisinga tikatambula bulungi singa buwuuna enkyo nimpeebwa omukisa nga nja kwagala na kyamaani wa pate yange nga tuli babiri nze naye yes sobola omukoberera ebyakamyufu namukobera nambeera kiyaba ate okumalawo embeera enembi emu erikuliza abantu amaziga abantu bayavuwala nengankobere nti abantu bayavuwala akamyufu abantu bakafuula oti kyabusuubuzi nti omuntu atuuka n'okwetunda kwa amakaadi olw'okuba yenda agulirira akamyufu omuntu atuuse okwavuwala olw'okuba yidi nti bw'anaafuna kaadi ajja aba amazze kyokka olwisi yagifuna nga omukisa ku mugenyi aye byali bamubwira bulungi mukalaakaabonabona olw'okuba
nti kale yabuuka omutendera guno ogw'abalonzi ogwa wansi yaje yabuukira ere mu babigestra aye ng'eno bano okoze eki kyokoba akamyufu oyagana nti abasinga bungi ale babuukawo bubuuka kyendigukoba singa buwuuna enkyo nimpeebwa omukisa nga nja kwagana na kyamaani wange owa pati nina ebigambo bye naanimukola eitha akyuseemu enonda y'akamyufu kaireyo nga bwe kaalinga yes oba okukatoolawo takubeewo kazira mugaso omugaso gwandibairewo singa kalondebwa bulungi Obulungi. kubanga kitwidde akuba nti kano n'akamyufu akasoose aye sooka weebuuze lwaki n'akasinza okuba akabi nikatuuka n'okufiira mu abantu kiruma ino nze nzira wange yafa mu kamyufu aye kiruma ino nti munayero yafiira mu mbeera saawa eno n'ekyokubonera ku kiryawo agube bayizeemu nga okulonda kyolowooza oti byabaire byakumatiza abo era be bawangulire so embeera eyakamyufu obumu lwaki baawunda okulonda kusaana nti tebaba nga bamaliriza nyinza okuba nti kwekobaana ekiro ekyenkukobye nti bataawo embeera era nandyogeera ekigambo ayo bwendi nti ndi kumpola awaawaza matukaala aye bwekiba kyetaagisa akamyufu ako nga kanaire mirundi okungi akyuse n'abakalongesa okuva eitale kuviira yakubyalo ti kuva itale kuba kaviira ku byalo nekaviira kyokoba nti abantu bano abakalondesa yafuuka bizinesi era sizoni ero yawulire kali balinamu akajimu wayagana nga noona ati eme mu trading center aye nga ekuba kuzaana matatu ali kutanga omitwalo 10 naye adikolayo tituli bano bataanu tuti yinza okuba tonatona tukwenda bwa direct counsel we yakola teetayo obukadde 5 basabira nomubukale nga bayizeeyo mu bukale butano aye kandise ku mutendero ogwa wansi ngenda kuleetayo baligesfa leetayo west ng'aliko bayini era ano wabitale dakiikanga ati kale yaleeta eseera baleeta bali kuleetera omwo kwegamba twena nga bwe tupoliisi oba ndigeza ndigwa kyakugamu nga bwe tuba tuli ku kifu mwena mwena mumiitinga baligesfa buli omu yava mukaka ndowooza oba oli awo babategeere oli kitegeere aye ngaolukiiko timujalutyamiramu oba oli awo nga lwabwereere era wena olina lwa transport kankite mu mbeera ya transport so akamyufu amakulu gatandika kaweeremu amakulu tikaweiremu kiringa ebonambula eivalyo nga irungi nga tiryetaagana kutaamu bwitu nga balina kusala busale batee mu biyungo oli yaleeta afulita ya bwitu yakoomolamu liba likali so bakyuseemu bakatereeze tube tulondanga obumyufu naye bulungi ino nga n'abantu babweyagalira aye saawa eri nyinza okyogera nti abantu ayinza osigaza kaadi ebaguze era tusabe kyova nkubye nti bakola bulungi olekawo liiningi NRM nti kiyambaku atamatiira okwira era osigala nga oli wakate oli wa NRM bakukosa ino nti oba oli awo opposition buti olowooza abali kwidda kuba independent nga ba NRM bwe banaaba bawangulira akalulu kanakaabonabona eyo tebe sige neri omukulembeze w'eiwanga chairman wa NRM okumalaga nti akamyufu keene engeri gye kagimwamu kinenungi ni mwena yisa mwena abiri saawa kuba tumala olonda bakola lipooti gye bamuweereza bakola lipooti era lipooti oluisi baditoolamu ife beena abaakabiseemwe abaakeetabyemu kisobola kusiiga bwamuzigo nkoba etya yomba muwandiika lipooti mukwe mutyaba akamyufu kalungi ino kuba ndikonya kabiri kyenafumba ndi ku kibiiyo obwo so nina okwogera amazima nkoba nti ddeeka atambula kati mumbeera etaali nungi kati abatakabo wasoose okubeebuuza kubemala okuba nti wejja okubaana munigeno kibakuba nti gwe fiidi omuntu waife w'enyaleero kireka
kati natuuka ku kyalo w'enondero numwikeyo ebireero ebingi balikukola bineeno bamaze olonda ife bakobye bati bamaze olonda nakuba nti kange ku kyalo ekyewange nsibiraawo nja okutuuka nga bali kwigala wegeti naye nga baliko b'abantu ati kujja kubala bulungi mwingire layini tubale kulife esaawa dikaali mulinde kuno dikaali nankona saawa imulinda so mumbeera eyo nga bwoyigi omuntu ayiri nti oba bajalonda saawa 5 otandikire okweteekateeka mu mukaaga babale baatuuka ku saawa 3 ngebulaye dakikooti kuotandire ngaye ali kubala layini ali kumaliriza katuyidde tutuuse katuyidde tusimbe layini daife katusimbe mutuwa omukisa ngaye bbe ngaye dikaaliwera saawa ina mutyawo bwetinga imwe oli mukulembeze mu kibiina ekya NRM mugenda mu ebintu ebitusobola kutyamamu oku ng'abakulembeze mwabigayagayamba oku ebintu ebyo ng'abakulembeze kuba niwe kikwewuniikiriza akoba oti oli mwogezi wa kati ndi mwogezi wa kati era kijeeko aye wena buti kyakukuba encukwe kyakukuba n'engununu wakuba oti omwogezi wa Katonda kyekimutuuseeku kyanewunisayo buti wayinza okiikiriza nga ekyalo ekiramba kikyaweeze naafunamu obululu 2 naafunamu obululu 3 ebyo era ng'olalagire bulagira ati emumuweeyo 3 kyaba akalulu kano kayinza okuba nga lifiitina yoona eri era sente fiitina gyabanga biri nga bitambulira kisoboka ate era bukyali abo bati bali kwiza NRM enyumakabiri tibaida agizaayo nga tukaali bala titwida kwegaana pate yaife mwida kulemerako titwida kwegaana nze nanze tijja kwegaana NRM kuba njikuliiremu ate njenda ino niwe okiibi nze mpomerwa ino okuwanika ekigalo mpomerwa ino okuba omubala bw'onoonenkereza mwidina wano oba mu Busoga nibakuba ati noonyayo ogwo omuntu asinga okwambala olugoye lwakintu oyinza obutandika mu bantu abasatu abasooka oli era amasimu ge nafuna olunaku olwo gaali mangi n'omukulu yali mutale senta mulala yakoba ati Amina ki ekikutuuseeku nakoba nti eri yabatusalirirewo twakusalawo obusale kusalawo bwetajja ti oli kuyitira ku kabonero ki lwaki rediyo abantu baanazaako Amina owabe era bwe nalindira mu kalulu kano nga ndikasabanga okusookerera irala ekisanda kyange ekisooka nga bwentambula bakubanga ati Amina owa rediyo nga bandidya olwekyo nti nkola ku rediyo so bwe kamala okuwa akalulu kaaliyo lwali bwakumukaye enkeera lyako abantu baide wange bawuune wange mu mbeera eyo be otawa maani otaweesa isuubi era ebairera bokisi kulonda okuva ku ncoka kasaawa mwenda otavaamu mu mbeera eyo kuba igira akalulu oba n'emikwano so ebankoba naawuliriza ntiida abanene atengera mibakamawo ni mu bakulu mwabaamu abankuba bati be tojja bujja otyo nakuba nti alhamdulillahi babanga bali kunendeza abandidimu omugaso yakandire era nze nebaza abantu bange ab'emafulira ng'omuluka amaloboozi ge bandeeteire galaga nga nkaabe nga bakaaneetaaga galaga nga bakaaneetaaga so okuyidira ku rediyo eno rediyo era saana tukitimbagano rediyo buli maka gali mu rediyo buli muntu ayenda okuwulira ebifa mu nsi atega rediyo yawulira ku mawulire yawulira ku byemizaano yawulira buli kimu ate rediyo egaita kutyaime anaye buli omu akolera ku mukutu gwanawulira gwanawulira NBS Busoga 1 Busoga 1
ekisegeera so tuba mu studios katugeze dabo bakulikosa omuzindalo yala tuvaayo ekigayita buli wamu kuba nenda nkakasebe nze n'abaopposition bakabira era baanondanga so radio ebaako owoopposition yajogererako bw'aba afiirirwa era abikira ku radio omusawo w'ekinansi ayida ku radio omudokita yasoma obwa dokita so radio gayita bw'oba toteze ya munumba nikwisimu kuneeri okuba otekesa edama olwetagise bwata nayidire ku radio nayidire ku radio era ensambo yange erikoba nti Mirembe Amina owa radio ayidire ku radio Mirembe Amina owa radio akabonero radio Mirembe Amina akabonero radio Mirembe Amina owa radio akabonero radio yes Mirembe Amina owa radio ageza Mirembe Amina akola ku radio akabonero radio yakola so awendi kati oyo ni kansala Hajjati Amina Mirembe katujje eri Milton Balaza owe Kasogwe akamyufu katambula katya akamyufu kaja bulungi era akamyufu kamufudde obulungi natandikira mu structures kyeyondaire nerabira okubera abalitubona multimedia kinyinza omwogezi wa NRM mukyalo era naabo omwogezi wa NRM erosingiri naabo omwogezi wa NRM era naabo flaga beara iyo nga sinya wange Hajjati Amina Mirembe wako nti nze ndi muto mupate wemba omuto nakugimalamu mwaka mulala epate yonyale gyoli ebitiibwa babikuwa byonna byonna ebyagawo ng'oli wa mwaka mulala abantu bantamu trust byembwenye mupate bintu bino kusobola okumuzaana Abubakar Mpuzana akaluka bwa district council of Kiraali nakozesa emiliyoni akaluma agulanga bugulaki kigula nti kigulo eri ebintu byotasobola kwogerawo abalonzi bendayo nibaregisita basobola okuba tulikuwa ojja olye weno olina weno season yaife mananga akaluka tabwisa so nga Hajjati Amina Mirembe wako bintu biri ebintu biri mbadde n'ebirikwenda okolaki webuli kwongerera wano pasi zinamuganza akolye ebya Dr. Tango Doi byalangirira Kampala ebyabaire weido nalibiikiriza aliwandikira petition president Museveni so ombuuzizo ti akamyufu katanga kaali katya kaali kalungi ayi ng'ospendinga ino niwe oli kwenda obwa kansala ku district ng'olina kutamu abataka bakuba tetujja kuwanga totuwaireemu registra yakuba tetujja kuwanga totuwaireemu live apart waabaayo forces edindi ediba enyuma camps aye nze kulwange endaasanuka nti kirungi n'okutuuka kwino bannamawulire olw'ensonga nti nimu omwidde okwogerera ebintu ebyo abantu babitegeere era bituuke n'eitale abantu bongera okubitegeera basobole okutereeza ki basobole okutereeza ekibiina kubanga ekibiina ekinaatambula kitegeeza nti abaana abato abandi kyegayise okubaita kuweesa isuubi nze nandisabye abatwala akakiga kulondesa mukonaalo akamyufu ak'omugongo bakatooloola kabi akamyufu ak'okumugongo ekibiina kya NRM bakatooloola obubi buvaala obubi bwe buva nti Abubakar mu bitundu ebisinga obungi kibaalonda aye waife kalire nabona kubyala foomu nga kuliku abantu olukunyayo nga tebayireyo era si kyeyeruka abantu n'abali amabonda baabalanga amabonda batyamanga butyame nga tuli wano bameka abeesinge muli banna ole yabuuza nti ku Hajjati Amina Mirembe ni ku Sherina Nambaziira ni ku Balaza ani gwe mwenda inaabitayo nti Nambaziira ono ayina atukolera tumuweeyo bumeka tumuweeyo 3 Hajjati Amina tumuweeyo 5
balaza tunoweeyo byakuteesa buteesa obuyinza buli mu mikono balina difoomu mukukola ekyo onaaba yabise mubale nga neyasinziiza enfumita